Kama omulungi ebazibwe baaniriza enkyene olwaleero ku programu yaffe eno obulokole kyeki what is salvation nga nze musumba Kayizzi Edward kwanjulira era omuteesesa programu eno. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, nebaza abasumba okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga ebyenjawulo abatambula ne bajja ne baweereza Katonda, abantu batono ne baweebwa omukisa, ate nabo bennyini ne baweebwa omukisa, namwe ne baweebwa omukisa. Twebaza ekisa ekyo, era waliwo obujulizi obukakasa nti ekigambo kyetugabana eky'obulamu kisuubi kikyusizza bangi. Programu ejjibwa mu Bikola by'Abatume Essula 8 olunyiriri 30. Omulaawo ono yatambulanga ng'ava mu Ethiopia ng'alamaga mu Yerusalemi, naye kwolwo abaddayo Omwoyo Omutukuvu n'alaba okuyaayaana kw'omusajja ono mu bunene bwe, mu bukulu bwe, mu maanyi ge, mu bitiibwa bye, nti yalekanga byonna n'ajja Yerusalemi ajja asinze Katonda. Naye bw'abanga addayo ku olwo asoma omuzingo gwa nnabbi Isaaya awoogera ku Yesu, naye nga gy'avudde teboogedde ku Yesu, tebamukoonye nako, naye alina ebibuuzo munda mu ye. Omwoyo Omutukuvu n'alaba ebibuuzo ebyo, n'alaba okuyaayaana okwo ng'enkyene olwaleero bwe tuzze wano n'ekigambo kya Katonda, nga Omwoyo Omutukuvu naffe atutumye mu nnyumba yo, atutumye gy'oli okwogera naawe ekigambo kino eky'obulamu. Kabe kasinge geyo gy'oli gy'okuŋŋaanira, tebakyogerako, boogera ku bigambo bingi naye teboogera ku kigambo. Ffenno tuzze n'ekigambo ekiteekwa okukyusa obulamu bwo, ekyakyusa obwange kiteekwa okukyusa n'obubwo, kubanga Yesu egamba nti kirigasa ki okulya ensi yonna n'ofiirwa omwoyo gwo. Tuzze kwogera kigambo kiramu kyenzikiriza nti ekisawo ekiri okukyusa obulamu, ekigenda okuleeta essuubi, ate naawe obeere obujulizi obw'ekigambo kya Katonda. Ngambye nkiddamu nti njagala okwebaza abasumba abava mu bitundu byonna ebyenjawulo ne bajja ne batambula ne baweereza Katonda, nga programu eno yaweebwayo management ya Salt Media era omubiri gwonna ogwa Kristo Yesu, okuyitamu okugabana ekigambo kya Katonda, essuubi n'obulamu, omuntu afune okuwulira ekigambo nga waliwo omusumba alina ekigambo naye ng'ate kabe kasinge talina bugabirizi buyinza mutuusa kukola programu ku TV oba ku radio, naye ng'ekigambo kyakirina. Y'ensonga lwaki management yawaayo essaawa eno tugabaniremu ekigambo kya Katonda, era twongera okusabira Salt Media ndi Mukama ayongere okuginyweza n'okugikozesa, ate abantu bafune essuubi eddamu. N'ekyanene ey'olwaleero tukyazizza era omusumba agenda kweyanjula mu ddakiika ezitali zeewala, atubuulire gy'ava obuweereza, Mukama yamulokola atya, kyava ku ky'okulokoka. Mukama agenda naawe okuyita mu bujulizi obwo, agenda kukuwa ekisa naawe okutegeera nti awooli si oteekedde okubeera, waliwo Mukama wakwagala. Musumba tukwaniriza enkyene ey'olwaleero, abantu bakulinze oyanjula amannya go n'obuweereza, ate tweyongereyo. Nsanyuse nnyo abooluganda, Mukama yeebazibwe. Okulamusa okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama waffe ekyo kikulu. Wow. Amannya n'eddoboozi bampita Pastor Chamber Richard, nsumba ekkanisa bagiyita Heavens Liyo, eggulu lya ddala, tusangibwa awo Busega. Otuuka mu kitundu bakiyita Kinyankole. Kinyankole tuli awo buuza mu mayumba ga mukyala bamuyita Jane, bamumanyi bulungi awo mu Kinyankole. Saawe tusangibwa, ndi mulokole, eggulu lyo lya ddala, byonna bikole naye eggulu lyo lya ddala. Hallelujah. So nebaza Mukama, nebaza Salt Media, nebaza Salt Management okutwa platform eno. Amen. Nsaba nti muweebwe omukisa olunaku lwaleero, amakya ga leero, bamuza programu eno. Katonda n'abakola obulungi, tujja sigala kikimu. Hallelujah. Programu eno ejjibwa mu Bikola by'Abatume Essula 8 olunyiriri 30 naye ka tuve ku 29.
omwoyo n'agamba Firipo nti sembera wegatte n'eggaali eryo. N'adduka na Firipo n'awulira nga asoma nnabbi Isaaya. N'agamba nti obitegedde ebyosoma? N'amugamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo andagirira. Ne yeegayira Firipo alinnye atuule naye. Owulira ebigambo bino eby'essuubi. Omwami ono mukungu alina abakuumi, ali ku gaali ey'ebbeeyi, alina obugagga bwonna obw'Ethiopia, naye munda mu ye mulimu ekitateredde. Byasoma tabitegeera, naye ng'ava kusinza. Eri gy'asinzizza bino byasoma tebabyogeddeko. Yatambudde ngenda avudde mu ggwanga ddala, alina mu ggwanga ddala, avudde mu Ethiopia, ali mu Isirayiri, ali mu kibuga Yerusalemu, avudde mu Addis Ababa, ali mu Yerusalemu. Naye nga alina ekibuuzo ekinene munagamba kiboogera ku ani? Enkyeni y'olwaleero y'omusajja yali eyo, ng'ekigambo kye twogerako nga kyabadde yeebuuza kitegeeza ki okulokoka, kitegeeza ki okukyusibwa obujja, kitegeeza ki abantu balina we bali ng'alaba ng'akoze byonna byakola, byonna bimaliriza, ayambye abantu, asanyusizza abantu, abuzeebuza abantu, ajjanjabye abantu, ng'alowooza nti ekyo kimala. Tekimala. Tekinnamala. Omusajja ono era ali mu bikolo by'abatume ssuula 10. Koloneriyo yakola nnyo. Koloneriyo yaziika abantu, naye nga baziika si bantu be. Ye munnaggwanga naye ng'ayagala abantu bano. Yabudaabuda abantu, yataasa abantu, yagabirira abantu, yajjanjaba abantu. Naye ebyo byonna Katonda agamba nti byonna by'okoze byonna bijjukiza nti eriyo omwonoonyi, eri yeetaaga obulokole, eri yeetaaga okukyusibwa. Kubanga ekintu kyene kya Koloneriyo kinkwata nnyo ku bulamu bwange, nkirowooza nnyo. Omuntu agenda n'abeera awo ne yeewaana, n'alowooza nga bw'akoze nnyo, nga bw'ayambye nnyo, asomesezza bantu, akoze ajjanjabye abantu, agabiridde abantu, azimbye amakanisa n'ebintu byonna ebirala, n'alowooza nti kimala. N'ebyo byonna bujjukiza. Kubanga Koloneriyo bw'obanga kufa abalabira eno mu mubiri, oyo oba omujja ne mulayini eno bano abasimbye abayaayaana, n'omugamba gwe dda mulayini eno eyiyo. Naye nga ate Katonda amulabira mulayini era yakufuba, yakutegana. N'olwekyo nno bwe twewaayo eri Katonda ne tweyambula byonna bino ebisibe ebizitowa, n'otegeera nti neetaaga Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, neetaaga okutegeera ono omulokozi, neetaaga okutegeera ono ssuubi, ono yanzija mu mbeera eno. Oba muno mwendaba nga ali obulungi, sinnaba bulungi, kubanga omwoyo gwange bwe guba nga gukyeraliikirira, gukyalina obutamatira, gukyayaayaana, kale nina ekimbulako. Abantu balina amayumba, naye nga taata amayumba amalala gasula googera, geggula, naye nga omulaba noga bannanga oyamala, naye nga tannaba kumala. Kakati ebintu ebifaanana bwe bityo omusajja ono byayitamu. Ono Firipo talina ggaali, ali ku bigere, addusa bigere, naye ate yalina ekigambo. Oyo gw'otunuulira n'olaba nga atali mu levo yo, atali mu setaso, oyo yennyini yalina ekigambo ekigenda okukyusa obulamu bwo. Yalina essuubi. Ono yali ku bigere oba yali ku magari? Oli ali ku ggaali, kuliko n'abakuumi. Ali mu biwujjo. Ali mu biwujjo. Alina abasirikale abakuuma, naye nga enjiri teri mu magari.
ate yeegayirira na bwegayirizi. Bayibuli egamba nti ne yeegayirira Firipo alinnya atuule naye amubuulire. Tayambadde majolobero, talina kyalina, atuuyanye abunye enfuufu musenyu awejjawejja, naye ng'ate yalina ekigambo eky'essuubi eri gy'avudde. Abambadde ebitonya, abalina biki, abalina entebe eziriko n'amannya tebasobodde kukyusa bulamu bwe. Kubanga yatambula n'otambula weziba mu motoka, yalina emmotoka ez'emubiro ebyo n'anoonya essinza eriba lisinga eyagendamu, naye agenda otuuka ng'ate ebigambo byawulira eri gy'agenze awatemagana we biti tabisanze, tebibadde eyo. Ng'omuntu agenda okukyusa obulamu bwe ye musajja adduka n'ebigere bye, ye musajja atuuyanye, ye musajja atayambadde nga gy'abadde bwe bambadde, naye ng'ate yalina ekigambo eky'essuubi. Enkyene eyo olwaleero nga tugaba n'ekigambo kya Katonda, weggulewo. Ebitiibwa bye tebigenda kugasa, birungi naffe tetulwanagana nabyo, naye omwoyo gwo guteekwa okubeera nga ogulowoozezaako nnyo, otegeere nti mu bulamu buno ogenda kubuvaamu ate ogende mu bulamu obulala. N'obulamu buli obulala obuteekateeka okyali mu bulamu buno obw'omubiri buno bwe tulimu, nti olina okufaayo, olina okulowooza, olina okweteekateeka. Omuntu eyeesesese afuna essuubi, era ffe tukuyamba okuteekateeka, tukuyamba okukulagirira obutabula. Eggulu teringanga nkuudo zijja mu Kampala nti bw'ova ejjinja otuuka, bw'ova eggulu otuuka, oyinza okulwawo naye era ojja kutuuka. Bino Yesu yagamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, teri n'omu ajja eri Kitange okuggyako ng'ayita mu nsi. Kati ebigambo ebyo binene nnyo, nze bwe mbirowoozaako ebigambo bya Yesu bino ebiri mu Yokaana, mpulira nga bizitowa nnyo era tebyetaaga butabirowooza nnyo. Yokaana 14 agamba Lw12, ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze, emirimu gye nkola nze naye agenda gikola, era alikola n'egyo egisinga ebyo, kubanga ze ŋŋenda eri Kitange. Na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo n'akikolanga, Kitange agulumizibwe mu Mwana. Kakati akulaga nti Yesu Kristo yekka ye mutabaganya, yekka mwoyita. Ate wano mu 6:1 n'agamba nti Yesu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa muntegedde ne Kitange mwandimumanye. Owulira? Agambye nti Yesu n'abagamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Senga yakomawo kyandibadde kirala, naye ayongera n'agamba tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Kyo nno kinene, ekyo kirowooza ne kizito ekyo era kigaziwa. Agambye nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Senga yakomawo omuntu yenna yandibadde asobola okugamba nti era nange nja kuyitawa, naye agamba ate tewali n'omu n'ayongera nako tewali ajja eri Kitange okuggyako ng'ayita mu nsi. Era in fact omu ku bayigirizaayo yali sajja agamba atuteekateeka atutwala. Thomas kwe gamba uwaali iwe gy'otutwala eyo otugamba nga munaye nze kkubo nze mazima nze bulamu. Tewali kyogenda kutunuulira, tewali kyogenda kwesigamako ekigenda okutuusa mu bulamu obutagwawo. Taliyo.
kubanga omusajja yali asinga obugezi n'obugagga Suleiman yakola statement byonna yabinyumirwa naye nagendezo byobutaliimu abantu bakuŋŋaanya ebintu ne bakuŋŋaanya kati owulira abantu balwana n'ettaka basengula byalo basengula magombola basengula miruka byalo naye byonna era byakusigala alina ekintu kyeyatukola era ekintu kyeyatukola ojja ku nsi nga tolina kyoyina n'otoba notta abantu n'okola byonna n'obifuna naye n'omaliriza nga era oddayo ate nga byonna wali kyogenda nakyo naye ng'omwoyo gwo kyekyobugagga ekisinga obunene kyoteeka okukolerera ate Sitaani kyeyawugulira abantu obutategeera n'obutamanya omuntu n'afuba nnyo n'alinnya ku bantu n'awalampa abantu n'asigukulula abantu naye n'atategeera kirabo ekyekisa tikino kisa kugamba oyinza okubeera awo ng'olinganga omulamu naye Pawulo ayogera ebigambo bino mu Befeso Abefeso sura 2 agamba nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe gy'ensi eno bwe giri okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga omwoyo ogukoza kaakano mu baana abatawulira era naffe ffenna be twatambulirangamu edda mu kwegomba okw'omubiri gwaffe nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala ne tubeeranga olw'obuzaaliranwa abaana b'obusungu nga n'abalala naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu awamu ne Kristo mwalokoka lwa kisa owulira ebigambo ebyo agamba abantu abatambula nti era nammwe mwali bafu senga tekyali kisa kya Kristo Yesu okubaagala okubakyalira okubakyusa okubalokola ne mubeera abalamu kakati n'okwenyumiriza tewenyumiriza olw'okuba nga gwokoze nnyo akugambye nti mwalokoka lwa kisa kya Katonda. It's by grace not by power not by might. Si lwa maanyi si lwa buyinza naye lwa mwoyo wa Mukama bw'ayogera Mukama nti ekisa kino bwe kijja gye tuli oteekwa okutegeera nti kisa tokikoleredde kisa si grace tolina kyokoze kiri awo nti ndi kino olw'okubanga nayiyiza nnyo nsomye nnyo ntegedde nnyo mmanyi agambye kisa kya Katonda. Pawulo yeyogerako nti nze nakola kyonna kyensobola okubeera munnaddiini naye neesiŋŋaana nwagana na Kristo Yesu paka ekisa lukyamusinkana olayo wabuulira enjiri talina bitiibwa talina bweyewaani nze mmanyi gye yazijja ategeera ekisa ekyo tekirimu kitiibwa kyonna kyayinza kwenyumirizaamu olw'ekitiibwa kyonna kuba wafumintiriza engeri gye yattangamu abantu ba Yesu kati nenyumirize muki ate muki nga kisa obulokozi bwajja lwa kisa Katonda yamukwatirwa kisa yali alowooza nti amanyi naye nga tamanyi yali alowooza nti alaba era nga talaba era ensonga lwaki omusana bwe gwamwakira amaaso gaziba naye nga alina ebbaluwa alina obuyinza bwonna obuyinza alina
naye nga wali ekitamu bikkulidde. Yeah, sure. Akati enkyene olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda oteekwa okubeera nga okkiriza ekisa ekyo. Ekisa ekyo bwe kijja obulamu bukyuka. Ekisa ekyo bw'oggulawo gye kiri kiyingira. Agamba atya mu Kubikkulirwa 3:2 nti laba ndi ku luggi lw'omutima gw'omukonkona, bw'owulira eddoboozi lyange n'oggulawo n'ayingira. N'ekikulu abantu mu nsi muno mulimu amaloboozi ssebo mutabani, mulimu amaloboozi ebirala bide, ebirala bisolo, ebirala biki, byonna maloboozi, naye eddoboozi osobola okwaidentifyinga eddoboozi lya Kristo Yesu n'ogamba nti Yesu Kristo y'ayita oba omala gaggulawo. Bantu bagguliddewo. Bantu bakoppye ebintu, abantu bayayanidde ebintu, abantu bawulidde ebintu. Isaaya yagamba nti ebiro ebyo birituuka, abantu ebyomusana ne bafuula ebyekizikiza, ebyekizikiza ne bafuula ebyomusana. Bayayaana okubeerako bye babeera, ate ne beerabira nti mu bulamu buno tuyita mu buyisi. Weyasojjana tuli batambuze. Tulina gye tulina eka wooteeka okukolerera kwa leero, okusimba, okuzimba, okubeerawo, okulowooza nti bwe nva mu bulamu buno zigukirawa. Oteeka okulowooza gy'ogenda okumalira obutaligwawo. Wano obeerawo n'osanyuka n'oli obulamu, kibayita okulya obulamu, naye ng'ate okulya obulamu taata. Otunuulira omuntu bw'oba okutandikako togenda kyagala, naye kirungi obeere n'omusingi, kirungi obeere n'essuubi, kirungi obeere kugamba nekyotaddewo n'ogamba kino nze mmalidde ku kino. Bulamu buno nyinza okuba nga sikutte bingi, naye mmanyi nti nina bwe ngenda okumala obutaligwawo bwange. Yaga nti alina omwana alina obulamu, atalina mwana alina bukaabu. Can you think? Wrath, busungu bwa Katonda, mususa gwa Katonda gw'olina, naye ng'ate ekigambo tukibuulira n'ekyene olwali tugabana kigambo kya Katonda. Enjiri ebuulira agamba mujejje mumwe n'abakoye abasoda nange n'abawummuza. Ani akuyita nga ozisoweredde lookoye? Matayo 10:28. Mujejje mumwe n'abakoye abasowereddwa, abantu bali eyo bazitowereddwa, abantu bali ebintu bigaanyi, abantu bali eyo bafuba, balafubana, batakabana, naye ng'ate awo obulamu waali. Agambe nti nze kubona amazima n'obulamu. Nolaba ng'omuntu alwanagana n'obulamu, nolaba ng'omuntu ajerega ekigambo kya Katonda, asekerera, akuyita abalalu, akuyita abawoggana, akuyita abazoole, naye nga otaasa, oyamba, oyayaana asobole okutegeera ekirabo kino. Pawulo agambye nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono byammwe. Oyinza okulowooza nti ng'otambula naye ng'oli mufu, kubanga tolina bulamu butagwawo. Ate omwe waba afudde guno mu kino kibokisi nze ntera kyeyitira housing, tibanalina housing saa ino yonna bagikwamira. Ogikoleredde manyi nga tubayire mu bintu gukolerera nnyo n'ogumiriza n'ogwa buli kye gwetaaga, naye omuntu ow'omunda eyenkana atya n'akonziba n'akoga. Waaye nakozeemu kanyongeremu nno, naye kana akagoye tekanyumidde, naye ow'omunda ekimu obulamu. Haleluya, amina. Musumba abantu baagala okutegeera. Tugenda kuwumula mutukomawo tovaawa, gabana ekigambo kya Katonda. Wetugendedde mu kuwumula okutabadde kuwanvu, mbadde mbuulina ekibuuzo kyeŋŋamba nti abantu bakulaba bagamba olabika nga okyali mu bubuka muto, olokoka ddi era olokoka otya?
Oluganda nebaza Kristo bane Kristo nga yakwagala. Amen. Amen. Era oluusi wembuulira enjiri nensinkana abavubuka n'abantu abagirega waye mugenda mpola naffe twagigirega. Amen. Twabayitangako nga bayimba wali olimba bateranga okuyimba talemwako tubayimba naye nga tubagirega tebitegerekeka kivula bwogambye ekisa grace era tosobola kuyinza nogamba nze nali muloko naye kitegedde nga nja kulokoka kisa kya Katonda kisa. So okulokoka kwange nalokoka 29 nali nyimire secondary senior 2 akuba okusoma kwange nali stage za Busoge nasomera Kakire eyo gye namalira P7 kati wali esomero bayita Busoga SS yawo star mu UK senior 1 awo twagali mugezi ninga kakati ntunulira bana abasaba bebasaba kyokka mu kirasi tubasinda kati ninga kakati bebasaba biki naye munnaye Katonda ono nga yakwagadde lumu mba ntambula wali wapulo omwana nasikana nga walize nga nosaba naye eddoboozi okuva olwo nerinfuukira ekizibu emireme ne ginzigwako lokoka kati kyenakolanga neŋŋenda mu balokole okusaba kubundi esiku kyanyonzi mbeerayo okusaba neŋŋendangayo okusaba wenagendangayo okusaba naye ng'omanyi kyempulira nga owulira ekintu ekigamba genda osaba naye weotuuka eri nga kikulaga nti ate tofiiti nga mu waliwo ekibibu emireme ne ginzigwako kati nga mpulira kulokoka naye nga prosesi y'okulokoka simanyi nnyo ekambula etya kati lumu twalina emiitingi waliwo miitingi yaliyo lwaggulu twalina bapatroni baffe mwalimu ebali abaali bakulira gundi union Biden Nsano Basumba pasa Kakozala Nsano Basumba abasinga Nsano Basumba naye Biden bayise Basumba nesitawendogera kati Basumba kati nengo bomuvubuka akamba Nsano Basumba bamuyita Arab nenkuba akamba nengamnaye twakoze ate okulokoka ekyo kyamalako emirembe ngambo balokoka batya nangamba kulokoka wegana nti wenyini awo nansula nantwala mu maaso naze simanyi nebuuza omuntu owe bagamba okulokoka ngamanyi oba mutendera gwenkana waayi neŋŋenda patoni waffe yali Kakozala Nsano Basumba nanjatuza olwalokoka abooluganda oyinza obeerawo nga tomanyi bye weetisse naye olunaku lwolokoka ozuula nti bulijjo olina ekintu kyobadde weetisse nawuliranga omuntu gwe batekuddeko omugugu omunene eyalina omugugu so awendokokera wentani naye mukulokoka wayita akaseera katono wekati Mukama yampanga nnyo ebintu bingi biza okumbuuza nti okutandika okubuweerezaawo nnyini simanyi okuyeeyana n'okubuulira enjiri ekwavu twabuliranga enjiri nnunze ne bayibuli ogiyiga nagiyiga mbuulira njiri buulira enjiri olugundi olufumaati oba omusomesa nomubuulira enjiri twali abo abaana basatu twali n'emikwano gyaffe twali basatu tubuulira enjiri kusogaawo so twabuliranga enjiri naye ngaomwana akusimba ekibuuzo naye nga amazima gennyini tumanyi kati nekikuwaliiza oddeyo osome bayibuli ozule kino ekintu kyambuuziza kisangawa kintakuziza omutwe oli watubuuza ekibuuzo otwetunulanga tumanya nti tetulina ansa nga munoonya engeri emukyusa kiryakiveeko naye mwe mumukuba enjiri amala alokoke Katonda atuyamba bambi balokokanga nakuba ekyatawanya nti nga simanyi batuza batya era ngaolukiza ngo nga kakati dayo mukyaki yammwe ngamba omusumba naye nga abamu bambi baba beesigwa najja n'agamba yegeze neka abamu nga tulinda omusumba najja ku Sande ne services najja nogamba waayo pasita gundi ono yakkiriza okulokoka naye ekibulako kyakwatula kati ne tubawaayo ne balokoka bambi balokoka kati zikira mbamu senior twegwako mbanyinga senior 3 ne bampita mu office twalina office ya special gundi waffe natuyita nampita nze chairperson nampita nangamba manye ekirungi kakati gugenda okuwulira buweereza ningamba kikyotemesa
nenga manzi akaluku kanze sibimanyi laba nenfuna n'ekyokwekwaasa nno sinasoma bayibuli simanyi Yeremiya nze nno n'ekisooka nkyalina muntu osooka ondeke bo Biden baali babukulira baali bakulukulu ate nga balina engeri bambala amakooti n'abaddala nga kati awera aleetaza akavubuka anengamba owaayi sijja bisobola kati naba wanzigirayo nyingiri sano gwenjogerako sano musumba asumba ne pasa sengenda mukonawo asumba naye nimwerabira erinnya n'erinnya lya kisiraamu bwekityo nempakana mukuwakana kumbe omubuulizi w'enjiri osobola owakana naye kubira naye ku kigambo kya Katonda oba balina ekigambo yamayiza nga nsinze naye nga mukunsinga simatidde naye nga kakati ngenda kukulira ntya bano ekisooka ndokose ku kyalo gyenviira teriyo kanisa y'abalokole nti nja naddangayo n'ensaba nga essuubi lyennina weewano wokka somero training eri awo ate ali mukungamba gogenda okule nengamba asinzidde kuki kati nentunula nengamba gundi alina ekanisa yawe baweereza oli kuliko n'abaana b'abasumba kanyekyentabola nanyinyonyola awo nenfuluma naye nga saagadde bikkiriza kati ompita mikwano gyange mbanyumizaako bansapootinge banyongeremu amaanyi tukigaane kati nyumiza mukwano gwange jonna kakati we batalonda gwe balondaani mpulira nga ate naye ansobedde kifo kyokunsapootinga agambe owaayi bakuleke naye nanyongerako munaaye weebutyo nemuyingira ne banteekako kati mukunteekako awo nga simanyi leadership etambula etya nibaga ntofaayo Katonda ajja kuwa ekisa zijukira waliwo omusomesa eyayogera statement esiigira kano ka Richard kano kebalonze kano eyo gundi yogudde abo bweza bugudde tebujja kubalako waliwo n'abaana abawaga kano kebatadde kati erwadde bwamadde kyali nengakoze ntya neraba Katonda wampa ne bongera okutiisa naye nga tebamanyi kiri munda mu ggwe wadde naye wenyini tokiraba nange sikiraba naye nno omusumba teri kintu kyansangamu maanyi kusoma nga kyawandiikibwa olaba ekyandika kye tusomye Yokaana 14:14 kyawandiikibwa ekyo buli kye munaasabanga n'akibawanga kuyita mu linnya buli kye tunaasabanga naye nga nensoma n'ekiri nti abo tuwadde obuyinza n'amaanyi kaakati nenoonyangayo ekyawandiikibwa ekigamba nti ow'emyaka weegiti waasaba kinaabeera kati wanatakulanga bayibuli nga sikiraba nenfuna amaanyi kati in fact by senior 2 nendanga okwetwenyinga nendanga okwenonyeza platform asikali basinga mukutegera nga abaana bonna bagenza okwebaka nga nzira mu kirasi nenkuba aleluya abeena aleluya n'abeena abeereruya ate nga abaddamu bamanyi zedesk namba aleluya kati ayitanga wati nanengerako ye yali yatuuka kiseera namanyi kati olwavanga onenga kati nfunye ntya platform y'abantu eyo ngifunye jukira kuliko abasumba kuliko gundi kuliko ba patron kanange netetenkanya nenjiyawe baba bakola practice yo ku Saturday na nyingira bamala bagenda mu worship kati bagenda mu worship eyo nanange njeyungamu nanange situle eddoboozi kati nasitulanga eddoboozi Katonda nateekanga bw'isolusi deliverance nebeeramu kati ne mu services zino omusumba nga we yali nga waali kati onoonya platform ntandika okukakata bulungi bampadde obukulembeze sibimanyi bulungi nenoonya platform ogenda kuyigira ku mulimu kati ku Sunday musumba oyo bali bamutapa Sabati wabuli yakyali yakyasumba yatusumbanga kati omusumba oyo bambi yatukolanga bulungi nangenda nenga musumba nange simanyi naye ngaobeera awo n'owulira bulizi nze naye tukiyitanga kintu nambulira mpulidde kintu wali abantu abali webate newebate naye musumba balize maaso netubasabira bamu teyalinga mubi nagamba yogera nenjogera Katonda musumba nagamba obanga olina embeera weeto gyayogeddeko jangu kakajja musumba nga agugamba kakati nze ntandikire nogwe tandikire eno kati mba musaba deliverance negenda mu maaso nengamba Mukama bwebali kati Mukama nampanga wati ekisambula nebimu nenfunanga n'ebirooto ebimu naye ngaera sibitegeera njukira n'olumu nawo nawulirako n'obusungu nebintama n'okundana ebintu bino ebintu bifuna bisitegeera era nasinka n'oyo Alan sana musumba basumba eyikanga
kwaliko ne Solomon nabo bali eyo kati ne mugamba nebirooto nali mbitambuziza nnyo ebbanga naye nga sibitegeera. Yeah, sure. Sigenda kuwulira omukoga olw'ensonga nja kubuulira nyongeremu ebyange kuba njagala otegeere ate mbyo oba oluusi nkendeeza amala nangamba ate abaana b'abantu basibu tetwagala nnyo okulaga difiti baida abantu wetu tetwagala nnyo okulaga difiti nja kulwanagana n'ekintu nkikunnyonnyole naye nkiwudde bw'aba yabikulaze alina obusobozi yagenda bituukiriza kimenya nanyiga mukaawo nenga kakati bano be bantu abali tuyambe kakati fo kyokutunda aleta nnyambi nanyiga mukaawo naye nenzira nentanka okusaba nentanka obiwandiikanga nembiwandiikanga anembirekawo naye era wayita ebbanga oluusi wayita nebbanga olw'emyaka 5 nentanka otuukira nga ise emyaka 5 kati wento wentambuza katonda laba wampa amagezi amalala nentunuulira mu kibiina kino kati nentanka otegeka okusaba n'okusaba kulina kuteekanga nga kwa magezi ng'omwoyo yali ampadde ekisa kati nemanya nti ono n'ono basobola okusiba naye basobola osiba lunakuwa nemanya oli n'oli tusobola ogenda dry naye basobola nnaku ezi nemanya oli n'oli basobola nnaku 5 kati nembateeka mu gurupu naye nga bo tebamanyi nze akimanyi kati mbasinkana omwomu gundi tudde njagadde tusibeko njagadde tusibe nze naawe onenkuleka nengenda n'omulala ali mu gurupu naye mwe temumanyi nti muli mu gurupu njagadde tugendeko kudry njagala kuzimba kintu naye katonda ali mukumpa amagezi ate njagala tugendeko kumulanya n'omupiira tekirina buzibu tujja yingiramu naye yakkiriza nesinkana omulala bano ab'edry ezisobola naye tujja kiyingira kati ng'ekinkoza bwekyo kiri kite nti wenaabateeka mu ggulu oli ayinza olaba munne nga tasiibye n'abivaako naye wenaamugamba nti kakibeere kyama kyange noono tunaabeera babiri kijja munsikiriza okukola ki kusiiba kati katonda nanyamba nebakimyayinga mukama yeebazibwe nnyo nenga naye mukama lankyawazi zino njagala zikyuke oluusi bapatoni baffe baba tebaliiko olaba teri abuulira kale naffe yadde batuteekangako era nzijukira first time yange okunteeka katuuti ebiseera ebyo baali batutraininga naye nga bakugamba ogenda sabira ebiweebwayo olonyera nkitugirya namunokankanayo togirya nangikola otogirya ngaokankana naye katonda nagenda nga tuwa nga ekisa kyeyonge ekisa kubanga agambye nti si lwamanyi si lwa buyinza naye lwa mwoyo gwe bayogera mukama twebaza katonda olw'obujjuvu obufaana bwe butyo nti kyembadde njagala okutegeera nti walukoka ddi tutegedde nti walukoka nga oli mwesi 1 ng'okyali mwana muto naye okuva olwo mukama agenda akungerayo akwongera ekisa walukokera si mu kumanya nnyo walukokera si mu kutegeera nnyo it's by grace kisa nga Philip nga abefeso bwe tukirabye nti kisa twali tufiiridde ebyonoono byaffe mukama n'atulokola olw'ekisa kye kingi twali tetumanyi mukama n'atufuula n'atuwa ekisa ekyo ekyokutegeera ekyama mystery kubanga obulokozi bwa Kristo Yesu kyama omuntu abeeraawo nga yalaba ddala ekkubo lyalimu lyeryo lyennyini lyateekeddwa okubeeramu naye ekyama bwe kikujjira ekya Kristo Yesu nti ye mununuzi ye mulokozi bwe bulamu obutagwawo buli mu ye yalina ekkubo yalina obulamu kugamba n'ofuna okubikulirwa okwo weebaza katonda olw'ekisa ekyo kubanga gw'olokosa oli mwesi 1 oli mwana muto tonnabba tonnayenda tonnatta tonnalwana naye nga waliwo ekikulumiriza waliwo challenge gy'owulira mu bulamu bwo nti oteeka okukyusibwa oteeka okulokolebwa
abaana babeereyo nga nenjaga abanywa bisibisi naye nga alabira ddala nga gwe oli zonto ngera alinganga omulalu bwasinga balaba omuntu ate yagamba nti ono ye mulalu gweoli mulalu oli musiru tulina byakukola naye nga ebyokukola obirina naye nga otunulira ekyomuwendo kino ekyomuwendo kubanga salvation is a gift kirabo okuva eri Katonda ate olwokubanga gwofunye kino ekirabo ekirungi oyaayaana n'omulala akitegeerera kifune oyaayaana n'omulala aweeba omukisa guno naye ayingire mu kino ekyekitiibwa kino ekyessuubi kubanga obulokozi ssuubi obulokozi bulamu obulokozi buwanguzi agamba nti abatalina ssuubi leero tulina essuubi ly'obwakabaka bwa Katonda abaali tebasaasiddwa leero tusaasiddwa gwasaasiddwa bw'otunuulira ono nga akyalwanagana oyagala okgenda okuyamba omuntu ono n'otunuulira omuntu ali ebikoola ali mu njaga ali mu mwenge mulino owulira bubi fe abalala twanywa omwenge nti nanywa omwenge nakola ebintu byonna naye olaba okugamba olaba ekisa ekyo Katonda kijja kuwa okuva mu kasasiro oyo gwe walimu n'otunuulira omuntu mukwano gwo oba wa luganda lwo oba wogwo omumanyi naye n'otunula nga ye mwali omuntu nanywa omwenge n'omusinga nanga agudde ku kkubo naye nga ate alira n'amaka naye nga agudde gumusibye agwogerera olagamba menalabotro nogaga kati ono lwaki ali wano n'owulira nga owulira obubi oyagala noona ayingire mu kisa ekyo alabe ekisa ekyo alabe ekkuba eryo atambulire mu ssuubi kakati eryo essuubi eryo lyerituyayanyisa okujja obbabuulira n'okugabana nammwe nti waliwo obulamu obutagwawo bw'ova mu bulamu buno n'obulamu bw'ogenda okuyingiramu obulamu bw'ogenda okuyingiramu obwo bulimu obulamu obutagwawo everlasting life obulamu nga bwo tebugenda kuggwaawo nga togenda kuzuukirira musango ogenda kuzuukirira ssuubi eri obwakabaka obutaggwaawo yonna baga nti ennyanja nereeta abaayo biki bakuba nabookya abantu nebuna nerireeta abaaliwo kugamba buli bantu bonna naye lwaki olinda okuzuukirira omusango okusinga okuzuukirira obulamu obutaggwaawo ate nga essuubi weeriri owulira ekigambo olwaleero ekigambo kibuulirwa buli koona lyonna waliwo abuulira enjiri ey'obwakabaka n'otakitegeera n'otakimanya gwe n'ojerega bujerezi n'ovuma buvumi abo baabulwa ebyokukola naye bano abaabulwa ebyokukola balina gwe bakolerera balina gwe bakkiriza era gwe bakkiriza oyo gwe bayayaana naawe olabe otegeere omanye kubanga bayibuli mulimanya amazima n'amazima gali bafuula baddembe nabo mugenda kubeera baddembe ddala obusibe ennaku n'obuyinike omuntu byolimu oteekwa obbivaamu waliwo yasasula omutango yesu kristo yasasula omutango yesu yeyeyambula obwakatonda nayambala omubiri guno ogufaanana ogugwo n'ogwange okakasiza eddala nti naawe osobola ddala okukyusibwa yesu yali ku nsi kuno n'alumwa enjala musana ne gwokya n'akoowa n'okukoowa n'agalamira ne yeebaka n'okwebaka lwakuba nti ali mu mubiri guno gwayambadde ogufaanana ogugwo n'ogwange kakale bw'otegeera nti ono yayambala omubiri yajja okufaanana nange okunkakasiza ddala nti nange nsobola okuwangula embeera zonna nsobola okuwangula ekibi nsobola okuwangula embeera zonna ezikontana n'ekigambo kya Katonda wadde nga ndi mu mubiri guno agamba tuli mu nsi naye tetuli bansi
ekyo wandibadde ng'oteeka okitegeera nti though you are in the world but you are not of the world, oli mu nsi naye toli wansi. Kyetugamba era kyetuyaayaana era kyetugezaako okugamba nti obulamu bwo busobola ddala okukyusibwa ddala n'otambulira ddala mu ssuubi n'embuwanguzi obw'obwakabaka bwa Katonda. Musumba nga tumaliriza nkusaba, waliwo abatwegasseeko nga wayogedde dda obuweereza gye busangibwa, buulira abantu puroguramu y'obuweereza ate n'ekkanisa bwesangibwa, tuve wano. Abooluganda abakatweyongako amanya n'eddoboozi bampita Pastor Chemba Richard, tusangibwa Busega, kitundu bakiyita Kinyankole, eggulu lya ddala nabikole naye eggulu lya ddala eveliziriyo. Tusangibwa Katonda ampadde ekisa, yanzijeeyo obusoga najja ano mu covid bakatandiika, naye nzikiza nti Katonda mwesigwa takyali mwesigwa bituli nakwate tetunagaziwa nnyo, naye nze nina okukkiriza asobola kutambuza kilomita ezo zonna nakuleeta nga tewali nsonga. So nebaza Katonda. So tusangibwa mu Kinyankole, liwadde embojja n'otukyalirako, liwadde embojja netushalinga ekigambo kya Katonda. Nze ntera ogamba abantu nti olaba omuvubuka nga nze nga mbuulira enjiri, olwola muvubuka nga bitwala avubuka bingi banye mabega waliwo amanya ge. Yeah, oli mutuufu. That's true. Ekyo kituufu. Ngera niwe badde oddumba gamba olaba ng'omuvubuka naddala emyaka gyaffe ng'ali mu kigambo kya Katonda lino ogamba nti yasirwadde nedda mabega waliwo amanya ge. Amen. So osobola n'okunfuna ku ssimu yange eri 0744 310 798 0744 310 798. Osobola okutufuna okwo nojja n'otukyalirako netushalinga wamu. Katonda ajja tukola obulungi nga nawe wakola obulungi. Amen. Nabikole naye teweeradde eggulu lya ddala. Amen. Twebaza Katonda olw'enkyene olwaleero, twebaza Katonda tugumiikiriza n'otuwuliriza. Nzikiriza nti n'enkyene olwaleero y'omusajja n'omukazi ali eyo agamba nti nzikiriza ddala nti Mukama ayogera nange enkyene olwaleero nga bwe yayogera ne Filipo n'amugamba dduka n'embiro, naffe tubadde mu mbiro era tukusinkanye ate owulidde ekigambo kya Katonda. Njagala okuwa omukisa gwagamba nti mpuliranga Omwoyo Omutukuvu annumiririza okukiriza akwaniza Kristo Yesu okubeera Mukama era omulokozi w'obulamu bwange. Enkyene olwaleero njagala bwewombeeke oddemu ebigambo bino wamu nange gamba nti aye Mukama nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu kubanga onyinzisizza okumpuliza ekigambo kyo. Nzikiririza ddala nga sibuusabuusa nti mbadde mwonoonyi abadde ateeka okuzikirira, n'olw'essuubi lyenfunye nkyuka nga ndeka amakubo gonna ge mbadde ntambuliramu agatali ga Katonda, gonna ngalese era nga buddemu. Nzigulawo omutima gwange okwaniriza Kristo Yesu okubeera Mukama era omulokozi w'obulamu bwange okuva kaakano, era njatula nga ndokose. Mpa amaanyi n'obusobozi okutambulira mu nnono z'ekigambo kyo era okubeera omuwanguzi, era nzijuza Omwoyo gw'Omutukuvu kubanga abakulembera Omwoyo be baana ba Katonda. Kwebaza Kitange, kwebaza Kristo Yesu okunjagala n'ondokola, gulumizibwa batenderezebwa. Amiina. Gwaze musaala eyo olokose n'abadde aseserwa Mukama akuziza obujja. Genda weyanjula eri omusumba oba omuweereza yenna, Mukama akuwa omukisa. Nange njagala okukwaniriza ku Divine Harvest Christian Church. Tuli ku Salama Road e Makindye, awo tusangibwa zone bagiyita Kipamba zone. Jangu tusabe ffenna, jangu tugabane ffenna. Mukama taleme kukola bijja bulamu bw'obumwoyo n'obw'omubiri. Mukama bampera omukisa. Mbadde musumba Kayizzi nga bulijjo, era njagala okukuwaniriza gwe omusumba ng'oli eyo ng'olina ekigambo ekikyusa obulamu, ekirokola obulamu,
jangu tugabane, jangu wano ku social media tukole arrangements osobole okuweereza. Mukama abampeera omukisa, Mukama ayongere okubakolamu omulimu ogw'omwoyo n'ogw'omubiri, Mukama akusinkane at the point of your need. Mukama abanjagalira bawomukisa.